ya Kadama TV bulijjo twogera ku kintu ekyokubeera nga okunyigirizibwa tekibeera kirungi, n'okubeera nga boosi wo akunyigiriza tekibeera kirungi, n'omuntu yenna okubeera nga onyina omuntu gw'onyigiriza tekibeera kirungi. Buli bw'onyigiriza omuntu atuuka n'abeera ng'ali mu mbeera esobola okukola ekintu kyonna, era ekintu kino ayinza okukyejjusa. Oyinza okukola ekintu naye ng'okikoze sigamba nti okyeyagalidde, wabula okikoze lwakuba onyigiriziddwa. Bakadaama bangi abatuuka mu mbeera eno, era omuntu bw'aba talina mutima gugumiikiriza nnyo, atuuka ekiseera n'akola ekintu ky'agenda okwejjusa. Ate ne bw'obeera ng'oli mugumiikiriza, waliwo embeera ekutuukako, kuba abantu bagenda bagamba nze ndi mugumiikiriza, naye ngamba ku nsi tewali muntu bugumiikiriza. Omuntu yenna tuyina emitendera, baŋŋambe tulina levels ez'obugumiikiriza. Nze nyinza okugamba nti sisobola kugumiikiriza eddakiika 10, gwe n'obeera nga tasobola kugumiikiriza eddakiika oba ssaawa ng'emu, omulala n'abeera nga tasobola kugumiikiriza lunaku lulamba, ne buli muntu yenna ku nsi ayina obugumiikiriza we bukoma, lwakuba buli muntu tulina engeri gye tureactingamu. Obugumiikiriza bwaffe nze ŋŋamba buyina emitendera. Nti ono ayinza obutagumiikiriza ddakiika 10, gwe n'ogumiikiriza olunaku, oli n'agumiikiriza omwaka, naye watuukawo ekiseera, buli muntu ku nsi watuukawo ekiseera w'ogamba nti ekimala kimala. Ngenda kubaleetera Kadaama ono agamba nti ekimala kimala abadde oba akutte omwana wa boosi we n'amukuba mu maaso ga boosi, n'agenda n'akwata n'essimu, n'agenda n'ayasa essimu y'omwana wa boosi. Embeera ng'eno nyinza obbagamba nti bannaye tetwalyetaagisizza mutuuke mu mbeera ng'eno ey'okulwana, tetwaliyagadde mukole ekintu nga kino, naye ate n'akikoze ate naye tumutegeera. Lwa nsonga aba akikoze takikola nti lwakuba aba akyagadde, wabula aba akikola okubeera ng'anyigirizibwa ekimala, n'agamba ekijja kijje. Embeera eno eyakijja kijje eri ku buli muntu. Ky'oba olaba nga ffe wano Kadaama TV tetunenya muntu kiki kyakoze, wabula twagala kumanya nsonga lwaki akikoze. Agenda kunyumiza engeri gye kizzeemu oba gye zizze nga kibeerawo, era bwe yamaze okukuba omwana wa boosi ono, mu kifo kya boosi okubeera ng'ate akuba ye, ate yazze ku mwana we n'amukuba. Nga boosi anenya maama w'omwana ono okubeera nga yabakuza ekyejo. Boosi omusajja baba yabadde ku sayidi ya mukozi, ate omukazi n'abaana abamu babadde ku sayidi ya mutabani waabwe wa muganda waabwe. Naye nga mulimu n'abafamire abaakirabye. Omanyi ne mu famire omwo mubeeramu abantu nga bamanyi oyo ye yatulema. Buli famire mubeeramu omuntu ng'agamba oyo ye yatulema. Nga bwe wabeerawo ekintu kyonna, bw'obeera nga ddala oyagala kutwala mazima oba omanyi omuntu owa famire eyo, oyinza ogamba newankubadde ono mukozi naye ate ono yakoze ensobi. Tetukiwagira kubeera nga mulwana, naye ate omuntu aba akikoze tutegeera oba twagala nnyo okutegeera lwaki akikoze. Kuba ekintu kino Kadaama kye yakoze teyakyeyagalidde nga ye omuntu, tekyamuvuddemu, teyakedde enkeera oba teyakedde enkya n'akipulaaninga, wabula kyazze olw'okunyigirizibwa, okujoogebwa okwazze, n'agamba ekimala kimala. Kambawe Kadaama ono abannyonnyole. Hello nnyabo, oli Kadaama TV? Mwami Kadaama TV bano abantu banyira ssebo mister. Nze nange wano omwana yali ammanyira juzi. Mbadde waweeru na musajja, mbadde waweeru na muyindi, mbadde waweeru ng'omuyindi ampa sente, mbadde waweeru ng'omuyindi ampa nnamba ya simu. Kyokka omukazi w'okola okuva ku makya, nali waweeru ng'anjerajjuka enkuba ali etonnye, ng'anjera ebisasiro waweeru w'eggeeti, ng'ali abaana abalenzi 2 abato. Omulenzi ali awo eyali ayagala ali awo ali myaka nga 18, ng'akuba abaana baabwe buli kadde babazza buto, nga mmanyiira. Bane nawe osuumu ng'asooka abigamba maama we n'aseeka, nga kitaawe ajja ng'abimugamba, ng'anjegera ng'asooka mukwata amataayi g'ekkanzu, nga mukwata enviiri nga musukuma eri, amugamba neegendereza, ng'asirika, ng'agenda aleeta engatto. Nali nkutamye bwe nti nyiza ebintu mu kaveera ng'agye nkuba mu mutwe. Tewali kye bakola ng'agye nkuba mu mutwe.
olala baali bangansitula epipa erimu sementi munjikulule njijje weeri ngisembeza eri abagenyi abagenda okujja bayingire mu nyumba nembagamba ani nembagamba ku baana bonna bali mu nyumba abalenzi abe basenze situla epipa nabagamba mumpa akakadde nja gisitula oba temumpadde kakadde sijja gijjawo neŋŋaana omusajja n'agijjawo ne mukazi we ne muwala we omulala ne mutabani we omulala kati ng'omwana nkuba engatto omutwe ng'adduka ng'afuluma ekikomera olala yankuba nalinjera nankuba akatebe k'eggaali jjukira kabaako ekyuma n'akakasuka ne kajja ne kankuba okuggulu ne kulwawo nga kunnuma mu kisiiba ekyaggwa ne kuzimba nembeera ng'akulira n'amazzi gokya era n'adduka taata we teyamukuba n'amala enako ng'asula wabweru ku luno nagamba ndowooza ono amanyiira bumanyiizi natambulirawo negenda mu kisenge mu basula essimu yali eri ku buliri nengikwata nekano akantu akasikula entangawuzi ak'ekyuma nga nkalina nengikubawe nengikasuka wali ng'eyatisi nentambula bonna ne baasama omuntu ataayasama mu nnyumba baali abantu aba omuwala ne kitaawe n'omulenzi omulala abalongo omuwala n'omulongo omulenzi nga bwe bamanyitira abalenzi ababiri omuwala n'omulenzi balongo bo tebayasama kigambo nekimu ne taata we naye abasigadde bonna bali abantu 9 abasigadde ng'ogyeko abantu 3 abantu 6 ne banjiikira nabagamba gwe muyiikira temumulabanga nabagamba mirundi emeka zajja nkola wano ebintu najja ndi mulema mwagala mali kudda waffe nga ndi mulema olw'omwana wammwe nabagamba taddamu nammanyiireyo mulaze entandikwa tagenda kuddamu kunkwatako tagenda kuddamu kunsembeera bwanaddamu nankwatako ngenda kufa nga naye afa mugenda kunzita nga naye mutta najja ndi mulamu abewaffe banneetaaga ndi mulamu temwagula nga ndi mufu mumugambe taddamu kummanyira taddamu wadde okunkwatako omukazi n'aleekaana omusajja n'amugamba sirika abaana gwabakuza obubi buli muntu agenda abaana abo nga tamazeeko omusajja n'akwata waya y'amasanyalaze n'amukuba ng'omulenzi omukulu kituufu omukube olala yamusindika ku kitanda ng'ali mu kulongosa n'aveyo n'amusuma n'abulubirizi ku kitanda omuwala n'asirika n'agamba maama n'atagamba omuwala buli kanaku nze nsiiba mulaba ano ng'omuwala akola emirimu ng'akola ki ng'olubirizi ag'okuba lumuluma namala ennaku nga ndonigana mazzi gookya ne mutereka ne kimbeera ku mutima nayasa ssimu nagikuba sikuriini neeyateeka ng'ekyali mpya nengikasuka wali bonna ne bagamba ki abantu abasatu ne bagamba aliosa abasigale ne banteekera nabagamba temummanyiira ate temukwata ku yange nja mukuba oba nja kukola ekyobulabe wano mutwale enfiire mu kkomera lyeno ne bagamba nina idea yogera okiwulira nga gwe bungamba nti kola omulimu ogwo kuuta ekisenge ekyo siimulawo ettaka eno nendisiimulawo nange nina idea ku bulamu bwange nabagamba olwokuba muli beeru nti olwokuba ndi muddugavu basale omusaayi ogwo basale n'ogugwe balabe oba ogwange gunaayika black ogwe gunaayika white oba ogwe gunaayika mweru ogwange gunaayika bbulu nabaga temuddamu kummanyiira temuddamu kunsiruwalirako temuddamu kundirako mazzi kubanga kiyiga mu lulimi lwabwe nabaga temuddamu kummanyiira temuddamu kunsiruwalirako temuddamu kundirako mazzi gammwe temuddamu kunjasamira nabavuuma ne baga temuddamu kummanyiira mufune we mukoma grade zammwe n'abaana bammwe nze tisagala kuddamu kummanyiira mbakolera buli kimu ne bazuukuka n'essowaani gye baliddeko ekikopo kyonywedde muno ekibalimu okukyoza ne bwe baliridde ne bwe balimu okulongoosa ne babalongooserezaawo baana ba myaka emeka ekyo bw'oba tompadde respect nange sijja gikuwa bw'onoogimpa nange nja kukola wabulabe nga bw'oli taddangamu kummanyira okuva lwe nayasa essimu era ne munju wano bamala okukola emirimu gyabwe banyingira ekisenge kyange beebase nga nange neebaka bazuukuse 6 nga nange nzuukuka nga ntandikira wennakomi banne abantu bootabakaliramu baba babola nakukulisa mazzi ga muttooyi nze oyo omuwala muwagirire kuba boosi we n'amumenya singa ffenna tubeera bwe tutyo nga tetulya bantu
tujja kumalako bajja kulekerawo tumanyira. Nze najja sawa nisibe ne baŋŋamba omukazi bagenda sala sente zonna mugamba mwezisale bwe mwezisala kyonna ekintuukako wano oba omwana ne bwana bankutteko bw'ati mugenda kwewa bukadde 5. Nabagamba mumanyi omwana wammwe ayina eddalo kyasanga kyakola mumuwoza mulalo kumbe ategeera. Nabayombesa ne bakatemulamu kumanyira. Omusajja naŋŋamba Rwema sisobola kusala ssente zo omwana wange mumanyi era abakozi bangi abagenzi olw'omwana ono. Omusajja naŋŋamba mu luzungu naŋŋamba ng'owangadde naye bantu bangi abagenzi waliwo ne gwe naliyira emyaka 2 omwana ayagala mukwata nempulika nempuzaayo naye nga si Munnayuganda Mushopiani. Bano abantu nze nasse kyakya mu Bwarabu wadde n'omuli n'oku ntya ddogoli eyokka naye nti mutye nti kino sekyamutya. Bw'ojja n'akambe nga nange nkakwata, bw'ojja n'omuggo nga nange ngukwata, kyonna kyenkutte kinkumpa oba nga nange ndi muntu nina okwerwanako.